Ssentebe wa district wa Kiso Dr. Matya Lwanga Bwanika nga lyavuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro Maserengeta wabula n'awangulwa y'omu ku balojja emivuyo egyetobeka mu kalulu k'abapulezidenti n'abaka ba palamenti akalulu ku lunaku olwokuna olwa Ssabbiiti ewedde. Lukawedde ebyabaddemu nga bibi nnyo naye ku bantu ababadde wano nga tebyewuunyisa kuba twali tubiraba nga bijja bitegekeddwa nga tubiraba era buli ekyabadde kikolebwa nga bwe kitandikolebwa lwandyewuunyiza. Bwanika nga lyavuganya n'abalala 7 okwali Matovu Charles muna NUP, Opio Kenan Opio muna NRM, Namuga Grace wa FDC n'abalala. Akalulu kano kawangulwa Opio Kenan Opio muna NRM nga kakati embaka omulonde owa Busiro Maserengeta. Okusinza ku ssentebe Bwanika b'ebyokwenda benyigira mu bikolwa okuli okuwamba abantu n'okwenyigira mu byokulonda butereevu byagamba nti bya bulabe eri eggwanga. Bwanika ne banne bategeeza nti emivuyo gyonna egyeyolekedde mu kulonda okusinga kabadde kagenderera okulemesa bannayuganda okosa obuyinza obwa ssemateeka okukyusa obukulembeze mu ddembe. Baadidde eggombola nnamba ey'akatabi ne baleeta materials nga tekuli DR forms ne balyoka bagamba ba agent nti DR form egenda kubeera emu mwenna gye munaasayininga electoral commission egitwale. Okusinziira ku bano omuwendo gw'abantu abalonze gubadde mutono ddala bw'ogereranya n'omuwendo gw'abantu abeewandiisa okulonda nga kino bakitadde ku bikozesebwa okulwawo okutuusibwa mu bifo ewalonderwa ekyaleetera bangi okwekyawa ne balekawo ebyokulonda. Simanyi oba bannayuganda bakitegedde nti waliwo age group y'abantu wakati w'emyaka 4 okweyongera waggulu bangi nnyo tebaalonze. Abo nga bakulaga nti bavudde ku ebyo ebizze nga batiisatiisa ate nga nakyo kyali kigendere. Wabula ye Bwanika agamba newankubadde nga byabadde bityo ye yakkiriza okuwangulwa newankubadde nga yalangiriddwa agamba nti si ye yawangudde. Owulidde nze Katonda yannyambye nakuŋŋaanyiza 3 byakuna ebya DR form zange nzirina naye ngera bwe ŋŋambye nze nga siwangudde era njozaayoza eyawangudde yadde si gwe baalangiridde. Bwanika ayozaayozezza bannayuganda olw'okulaga omwoyo gw'eggwanga ne balonda newankubadde nga bangi ku baalangiriddwa si be baalonze. Yadde nze ng'omuntu nzikiriza nti nawanguddwa mu butalondebwa naye ate abaawangudde nabo tebaalondebwa. Ate Ronald Ssemaganda yabadde avuganya kifo ky'omubaka owa Busiro Mambuka ku kkaadi ya NUP wabula nga yawanguddwa. Akalulu akanyumya nga lutabaalo ng'agamba nti ab'ebyokwerinda benyigidde butereevu mu byokulonda ekyaviiriddeko akavuyo akangi n'abamu ku bantu baabwe okukwatibwa. Tekatambudde bulungi kubanga bannaffe aba NRM batuusizaako obuliisamaanyi obw'ekika ekyawaggulu nga bwe mulabye abadde ewalala tebyawukanye ne waffe mu Busiro ate waffe kyabadde kirala. Ekyamazima baganda baffe bavudde mu kuba nti tuli mu kalulu ka mirembe kulaba nga tukyusa bukulembeze mu ddembe mu ngeri ya demokrasiya ate ne basalawo okulaba nti bakozesa amaanyi okulaba nga batwala obuwanguzi bwaffe. Ono atubulidde nti amaze dde okuŋŋanya obujulizi era ng'essaawa nawe akuddukira mu kkooti okuwakanya obuwanguzi bwa muna NRM mu kitundu kino. So nze ku kalulu kange ne ttiimu yange tukompayirinze obujulizi bwonna kuba tulina obujulizi bwonna obulaga nti omukulu talina we yawangudde wabula yabbye bubbi. So obujulizi obwo ngaffe nga ttiimu tupulaninga butwala mu kkooti. Basaba bannayuganda okusukiramu wamu n'okugatta amaanyi okulaba nga balwanya eddembe lyabwe ery'okweriza obuyinza kwerondera abakulembeze be baagala. Balabe kye batalabanko bali tebanaba kutuusa results ku Tale Center ng'ate muganda waffe bamaze omulangirira. So byavudde mu kulonda ekyamazima bennyamiza. Kyokka yatwala ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi agamba nti okulonda kwatambudde bulungi nga we twogera tebanafunye omuntu yenna addukira wuwe okutuusayo okwemulugunya. Bagoberedde instructions zaffe ne babeera bakkakkamu ne babeera patient ne batuwa obudde tugatte tulangirire abayiseemu. Sinaba kufuna petition yonna kubanga kati wanjogerera sirina complaininga sirina petition abantu bavuddeyo bulungi. Wano wasinze n'asaba abantu okwetanira okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okugenda okubeerawo ku lunaku olwokuna olwa Ssabbiiti eno kosa n'abakulembeze ku mutendero gwa disitulikiti. Nsaba n'abo bagenda kujja mu kulonda okuddako oba otuuse ku Tale Center obugumiikiriza bukulu nnyo. Twagalayo candidate ne manager wo oba agent omu. N'oba nga otuuse ku Tale Center ssaawa 6 gwa kiro oba ssaawa 7 tokisobola nti bw'otuuse ssaawa 7 bagenda kulangirirawo nedda. Sooka kubukungaana byonna ne tugata ne tulangirira n'abawangu. Ne Osityo Muhendo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.